Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama yeebazibwe atukuumye. Atukoze obulungi. Ky'oli mulamu awo wooli munnange. Njagala oyimuke ng'omulamu bw'abeera. Abalamu be basinza, abalamu be batendereza. Mukwano oyimukawo mu ddiiro oba mu kisenge kyo. Tutendereze Mukama omulungi atukoze obulungi. Amina. Engalo. Hey. Ekitiibwa kidde eri Katonda mani anyimusa. Yassa omukono gwe nze nanyimusa. Kyenva mwagale ekitiibwa kidde eri Katonda mani anyimusa. Yassa omukono gwe nze nanyimusa. Kyenva mwagale nnyo. Amatendo gadde eri Katonda mani anyimusa. Yassa omukono gwe nze nanyimusa. Kyenva mwagale nnyo. okusinza kudde eri Katonda mani anyimusa. Yassa omukono gwe nze nanyimusa. Kyenva mwagale nnyo. Kaneyongerenga okumwagala ennyo. Bwe ndituuka eyo munsi gy'abeera ndimutendereza. Kaneyongerenga okumwagala ennyo. Bwe ndituuka eyo munsi gy'abeera ndimutendereza. 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 atuwadde ebirungi bingi yeebazibwe Mukama asajjulukuka ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yeebazibwe Mukama asajjulukuka
kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaako. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu wange afaako. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo. Ekinsanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo.
tukuyimusa kabaka tewali alinga gwe mukama tewali alinga gwe kabaka osaanidde ekitiibwa mukama osaanidde amatendo gonna kabaka njagala wonna wooli oyimuse eddoboozi lyo osinze mukama omuyimuse mugulumize iye muyimuse waggulu wa buli mbeera muyimuse awo wooli musinze iye muvunnamire iye musinze mukama tukusinze osaanidde kabaka teri yalinga gwe mukama teri yalinga gwe mukama waggulu taata tukuyimusa waggulu mukama tukuyimusa kabaka osaanidde yesu osaanidde kabaka osaanidde mukama osaanidde kabaka weebale yesu weebale kabaka weebale taata temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi ku lwange nze senyumiriza mu bukaaga bwange nze nenyumirizanga mu gwe temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi ku lwange senyumiriza bukaaga bwange nze nenyumirizanga mu gwe temuli magezi gange wadde amaanyi ku lwange senyumirizanga bukaaga bwange nze nenyumirizanga mu gwe kitiibwa mu magezi gange sirina maanyi ku lwange nze senyumiriza mu bukaaga bwange si bukaaga bwange nenyumirizanga mu gwe tukuyimusa waggulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga yesu tukuyimusa nsi zonna munsi zonna yesu tukuyimusa mutozi mulokozi nze nenyumirizanga mu gwe tukuyimusa waggulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga yesu tukuyimusa munsi zonna yesu tukuyimusa Kulyange olwaliro ku makya kuno mu linnya lya Yesu tutendereze mukama
omulokozi waffe, omununuzi waffe, oyo omwagalwa waffe, oyo akira abalala bonna obulungi. Katonda oyo tuzze mu maaso g'olwale ku makya guno nga tukugulumiza. Temuli kitiibwa mu magezi agaffe, temuli kitiibwa mu bugagga obwaffe, temuli kitiibwa mu bye twasoma, mu bye tumanyi byonna. Mukama Taata, gwe alina ekitiibwa, gwe alina obulungi, gwe alina ekitiibwa, gwajjudde obuwoomi, gwajjudde Mukama Taata bye twetaaga. Mukama Taata, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza ku makya kuno. Mukama Taata, tujja nga tusaakanya amaloboozi gaffe mu nnyimba, mu bitontome, mu bikwate, ayi Mukama, ne mu bigambo byaffe nga bwe tuyimusa emikono ne tugamba Mukama Taata, mu mmotoka zaffe temuli kitiibwa, mu maka gaffe kano temuli kitiibwa. Gwe alina ekitiibwa ekigumidde, gwe alina ekitiibwa ekijjuliridde, gwe alina ekitiibwa ekigwanidde. Mukama, tukutenza ku makya kuno nga tukwebaza, ayi Mukama. Mukama, osinzibwe, Mukama, otenderezebwe. Gwe muganda wange andaba ku makya kuno, nsaba ogatte eddoboozi lyo ogulumize Mukama, otendeze Mukama, kubanga yekka yagwanidde ekitiibwa. Ne mu mbeera eno gye tulimu mu ssaawa eno, ye yekka yasukkulumya, atudde ku Namulondo ye. Haleluya! Mu muggalo guno kyonna kye kiri, Mukama Taata asukkulumye, asukkulumye. Nkuzaamu amaanyi, nkuzaamu amaanyi. Kankusomera olunyiri luno mu linnya erya Yesu, olufumwitirizeeko kubanga lugwanidde oluwulire ku makya kuno. Zabbuli 145 olunya olusooka lwogera bwe nti naakugulumiza Katonda wange, ayi Kabaka, era neebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Olwokubiri lwogera bwe luti nti buli lunaku naakwebazanga, buli lunaku naakwebazanga, era naakutenderezanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Olwokusatu n'ogamba nti Mukama mukulu, Mukama mukulu, era agwana okutenderezebwa ennyo, n'obukulu bwe tebunoonyezeka. Mukama Katonda kitaffe omulungi, gwe omukulu ennyo era agwanidde okutenderezebwa. Tukomawo nate tugamba nti oli mukulu. Ku makya kuno oli mukulu, osinga abakulu bonna be tumanyi, osinga ne bakama baffe, osinga bazadde baffe, osinga ab'eŋŋanda zaffe, osinga abakulembeze ab'amawanga bonna abangi, osinga bakabaka bonna abangi. Mukama, tuzzawo tugamba oli mukulu. Bwe tusaakaanya amaloboozi, bwe tuyimba, bwe tuzanga tugamba nti ku makya g'olwali tugenda kulayira, tugenda kwogeranga nti oli mukulu. Mukama, tukwebaza olw'ekisa kyo, olw'obukulu bwo, mu linnya lya Yesu Kristu mwe tusabidde, amiina. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, weewuunyisa. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, weewuunyisa. Oli Katonda, Oli Katonda, oli Katonda gwe manyi, Oli Katonda, gwe Katonda gwe manyi, Oli Katonda, weewuunyisa, oli Katonda, Oli Katonda, kati tukusitule, kati tukusinze, Oli Katonda, weewuunyisa, weewuunyisa, oli Katonda,
engalo zaffe, tugatte engalo zaffe, tusaakanyize wamu, tugatte engalo zaffe nga twebaza Mukama olw'ekitundu kino ky'okumutendereza mu nnyimba. Tugatte engalo banne nga twebaza bannyinanze bano ne baganda bange bali mu byo banne, tubagattire engalo ez'amaanyi abatusaako ku lutimba lw'olwo esaaviisi eno okusaba kuno, tubagattire engalo ez'amaanyi. Tusimbe Mukama ku lw'abantu bano. Mukama Taata, tukwebaza olw'ekisa kyo ku makya guno. Tukomyewo nate, gamba muno tukomyewo nate. Worship Harvest okusaba mu Luganda tukomyewo tugguse ku lutimba nate ku makya g'olwaleero. Bannange nkwaniriza nnyo nnyini, sanyusa okulaba, weebale kutweyungako ku makya kuno, weebale kutwegattako, weebale kubeerawo mu bitundu byonna ebisoosewo, nakati era okyaliwo. Mukama akuwa omukisa. Nze akwaniriza nno amannya gange oba erinnya eryange, nze Musige Robert. Ndi musajja mufumbo, ndi musajja muzadde, wattu ate ekisinga okuba ekikulu ennyo ndi musajja mulokole. Nkwaniriza ku makya kuno mu saaviisi eno oba mu kusaba kuno, nkwaniriza njagala obeeremu n'essuubi. Wano we tusinzira tulina omulamwa gwe tukulembera oba ogutukulembera, tulina omulamwa gwe tusimbira ekkuli tugamba nti tugendera wano we tusimbira ekigere. Njagala nkutegeeze gwe atwengako omulundi ogusoose olwaliro, kankutegeeze kye tuli naye muganda yange twejjukanye ffe baani bwe tuli mu mugalo guno, naye ffe baani tuli omugendo ogw'enjiri, obuyigizwa n'obuminsane. Amiina. Era mu ekyo twanguyiriza nnyo okuziba obujja okw'omwoyo ogugwo n'ogwange n'ogwa muno n'embeera zaffe ffenna ng'abantu wamu n'ebyenfuna byaffe byonna mu bitundu gye tubeera, mwe tusinzira, mwe tusula, gye tukolera n'oluvannyuma mu nsi yonna. Era nga tukola ebyo tukkiza bwe nti ffe wano ku Worship Harvest tukkiza nti ekkanisa etandika ku bbalaza enkya, ekkanisa etandika ng'ogenda ku mulimu, ng'osigala waka, okolera waka, ekkanisa etandika mu booluganda bo, mu b'eŋŋanda zo, mu booliramuno. Era ntugamba nti ku Sande nga leero tuzze mu galagi kuba makanika waali, omwoyo mutukuvu waali, Yesu waali, ekigambo kye weekiri, agenda kuzza bujja olwaliro. Gamba ngenda kuzzibwa bujja. Amiina. Nga bwe nkwaniriza, nga bwe nkugamba ntuula ntende, waliwo obubaka bwenjagala osooka olabe ku lutimbero. Saayo omwoyo obubaka obukuyamba. Weebale nnyo, ngenda kukomawo. Amannya agange bampita Esther Musoke, nviiridde mu Luganda Missional Community. Missional Community yaffe yatandise wiiki ewedde. Ekyatuleetedde okutandika Missional Community eyo, twagenze okulaba nga Luganda Service etandise, ng'ate twetaaga famire eyo entono, w'otegerera ekigambo, w'otegerera banno, b'osaba nabo. Missional Community netandika, era ndi omu ku abo abali mu Luganda Missional Community. Twatandiseewo eri Kamuli Road, nga n'owennaalya osobola okujja, osobola otweyungako. Missional Community bwe bubondo obutono, bwe mwekumaakuma mu bitundu byammwe ebikuli okumpi, n'osobola okutegeera Katonda, neweeyongera okutegeera okunnyikirwa ekigambo, n'oyongera ne musobola okugasa mu kitundu kyammwe. Missional Community bwe buno obubondo obutono yebeera famire yo, nga ggwe omukkiriza mu Kristo Yesu, era nga ggwe memba wa Worship Harvest. Era ggwe ali eyo, mbadde nkusaba mu buwombeefu obungi, weegatte ku Missional Community okuva no ku Worship Harvest. Tuyina Luganda Service yatandise, etandika ssaawa 5:15. Tweyungeko, tukulire wamu, tusanyukire wamu, tutegere Kristo Yesu ng'omulokozi waffe. Weebale nnyo muganda wange kutweyungako obubaka obulabye, obubaka bukulu nnyo, obubaka bunyuvu. Naye nange kansizire mubaka obunkubuuze, owange gwandaba, olina akabondo k'obeeramu. Ffe tukkiza mu bubondo, tukkiza mu kuŋŋaana wakati mu wiiki eyo maka gaffe mu b'emirirwano ne tugabana Yesu. Bakama baffe wano, omusumba waffe n'abala ne batuliisa ne batulyowa emyoyo. Kankubuuza, olina akabondo? Bw'oba tolina akabondo, ng'ekibuuzo ky'ogambe toyina, ennamba eno kanjikuwe
ojja kukira ku lutimbero naye naye kanjikusomere ennamba eno nnungi nnyo gikubeko owulizaganye naffe ku nsonga y'akabondo n'ebirala byonna by'oyinza okwagala okubuuza ku buweereza buno. Ennamba eri ya MTN egamba nooti 775 642 449. Njiddamu ng'oyagala okuwulizaganya naffe ku bubondo ne ku kiki tuli nooti 775 642 449. Amiina. Eyo ennamba ojja kuyambibwa. Kakati nga tuvuddeyo eyo okitegedde mu bubaka bwaffe tuli mu kuzimba, tuli mu kugaziwa, ennaku zonna tuyita basaalongo. Amiina. Tuzuukusa, tugolokosa, tusimba mu bifo emirundi ebiri. Aleluya. Kati mu kwesimba ye yonna oba mu kusimba ey'amakanda tuzimba. Njagala tugatte okukkiza kwaffe kuki ku mugendo gwe tuliko nga tuwaayo, tuzimba tuwaayo, tutendereza tuwaayo. Okuwaayo kwaffe engeri gye tuli mu muggalo, ennamba yaffe eno gy'olina okuweerako eya MTN eri nooti 778 618 418. Njiddamu nooti 778 618 418 ne Airtel eri nooti 758 618 418. Sinakindi ogenda ziraba nga zita ku lutimbero naye gwe wa MTN momope ate no nga yenkola ennungi gy'olina okwettanira eno yenkola ennungi gye nkusaba wettanira ennyo eya MTN momope nga ennamba yaffe eri 14722. Ate gwe wa Airtel Pay nawe nkusabye wettanira ennamba ya Airtel Pay. Ya Airtel Pay eno eri 6 nooti 32 6 nooti 32. Nga bw'okola ekyo tulinawo n'okuwaayo kwaffe mu banka. Waliwo abagamba nti nze zange njazo eza butereevu mu banka. Tulina banka zaffe, tulina ya Absa ebikwata ku akawunti yaffe neki akawunti yaffe kyeriko biri ku mutimbagano ogenda birabaawo ku lutimbe byetegereze. Tulina akawunti yaffe ya Absa neya Housing Finance. Naye nga bwe tukola ekikolwa ekyo nga bwe tuwaayo ebiwaayo byaffe ebimu eby'ekkumi n'okuzimba, ngenda kwaniza bannyinazi, ngenda kwaniza baganda bange bwe tuli mu byuma, bwe tuli eno batukulembere mu kitundu kino nga basinza Mukama, nga gwe bw'okola ekyo nga bw'owaayo mu linnya erya Yesu. Weebale nnyo, ngenda kukomawo. Mukama akuwa omukisa. Nakuachi bweguba mukwano ogumpadde nsazeewo ndingali n'ekikyamu ku mutwe Yesu nkwagalira ddala ebyensi byonna mbirabye tebikusinga Yesu. Abantu bakwagala leero enkya ne bakukyawa naye ate ggwe omukwano gwo tegukwakuloja. Yesu ndiwo, Yesu ndiwo zenna abanoonya kabambulwe nga nekwese mu ggwe munda. Yesu ndiwo, Yesu ndiwo zenna abanoonya kabambulwe nga nekwese mu ggwe munda. Yesu endowooza zange zonna ziri ku ggwe nannyini bulamu. Ebyensi byonna byantama buli kaseera njayanira ggwe oli kalosa ka bulamu bwange. Yesu okubeerawo kwo kwe kunsingira buli kimu. Kankugambe ndiwo, Yesu ndiwo zenna abanoonya kabambulwe nze. Yesu ndiwo, Yesu ndiwo, Yesu ndiwo zenna
kale those in the mwenna bali house. mu nyumba bannaye You can do musobola better okukola than that. okusingako awo. Thank you, worship team. abasinza abaffe ab'olunaku Are you guys ready for the word? ekigambo Are you sure? mwetegese ku lw'ekigambo. I'm not convinced. Ki? Are you ready for the word? Ready. Mwetegese ku lw'ekigambo. All right, come on, everywhere you are gathered, get up on your feet and help me make welcome our teacher for the word today, Apostle Moses. Wow. Ku lw'ekigambo. Thank you. You're smart Oh, thank you. and you're Era blessed. oli wa mukisa nnyo. There's evidence. Welcome. Kale Welcome to Garage, everybody. Are you all right? mwenna muli bulungi. Okay, make sure that if there's a bag next to you and you can't account for it, tegeera. yeah, tell everyone. Just check, Weekeberekebere. make sure every bag Weekeberekebere waba waliwo is ensawo accounted for. gy'otategeera. Yeah, and if there's a bag you can't Nga account talina for, it should nannyini, be talina taken bwannannyini. outside. There is a fire there where they're going to burn it or something like Twale that. wabweru. Okay, of course, that's not a good idea. Welcome Kale to Garage, mwenna everyone. mbaaniriza. While you're still standing, Kyayimiridde. I want you to help me make welcome Twaniririze one of wamu. my really good friends, a mentor to me, Mr. Claude Nikondea, to come and greet you and bring you greetings from Bujumbura. Come on, what's it, please? Nyirize. You people, Hey. that level of excitement. Hey! Woo! Bala ife natusituke tumwanirize. Kale Please musobole sit down. okwetuulira. Good morning. Mwasuze mutya? Amahoro okuva e Burundi. May the Ekisa peace of kya God be Katonda with you. eky'enjawulo kibeere nammwe. It's always a blessing Kya for mukisa me nnyo to come to Uganda, buli especially kaseera buli to we worship nkyalirako harvest Uganda and to ate era fellowship kikulu with nnyo buli you nkyala mu worship and harvest. catch up. Always amazed Kyewuunyisa how bannange much God Katonda does kyakola in mu this kifo kino place, buli we nzija both physically mu and by'omwoyo ne mu spiritually. by'omubiri. And Era I buli always lwe go nzira home ewaka refreshed nzirayo nga mpulira blessed, nzijuddwa and nfuna ready omukisa for another omupya season. okwetegekera So you are a huge blessing amagenda to gange me, agaddako. my family, Mubadde ba mukisa eri famire and the yange country of Burundi. So I n'ensi bring yange greetings eya from my Burundi. fellow Burundians. Era mbaleetedde okulamusibwa And then okuva they e Burundi. Wasozocha, Mwasuze mutya Sebo, Basebo, bassebo ne bannyabo. Banyabo. Hey. Mwebale Thank nnyo. you. Oh, that's all. Thank you, Claude. Please help me make Claude feel welcome Bannange this mwongere okwaniriza morning. omwami Claude. Whoa. You Mulabye saw mu in the video. video, Evuddeko Claude Claude does things on akola a scale ebintu that ku will shock your mwaliriro mind, gwa brain, njawulo. etc. They feed akola 50,000 ebintu children ebyewuunyisa every day. ng'okulabirira oba okuliisa Every abaana morning. 5,000 buli ku makya. 50,000. 5,000 buli ku makya. I will not add other comments to that because then you'll say, njogera bubi you'll we get a nyongera movie. ku ekyo. Nedda No. mmaaniriza So, welcome to Garage. I want you to come olwaleero back. So, 5,000. 50,000. And alina Kazoza, they have ekitongole now kye bayita 46,000 kazoza customers. finance They are ng'era feeding kirina 50,000 bakasitoma children through 40,000 Burundi fortified ne foods factory ya and fortified so many foods. other huge initiatives. We haven't been able to go to Burundi tetusobodde for 2 kugenda years Burundi because of okumala COVID. emyaka ebiri But we are going to go back egiyise next olwa year. covid We go, it's like naye an annual nkakasa omwaka pilgrimage. ogujja And some tugenda wiser people have kugendayo started coming along with me. neegattibwako Now you know abantu that the abagezi number of wise ab'enjawulo people is tugenda ffenna growing. okukyala okulaba emirimu abamu It's bano increasing, tebatambuza so we may need to naye nkakasa engeri gye twongedde charter 2 okuba or 3 n'abantu ab'amagezi planes bangi on our next abanangattako okugenda to e Bujumbura, and Burundi. we'll suck up all the hotel space available in the city. And we're going to do tugenda that. kikola ekyo. Claude prophesied yesterday and Claude said that yatuwaddeko worship harvest obunabbi is going to become olunaku olwa the third jombo worship biggest harvest economy in nga Uganda, and church I believe him. Hey! Hey! ekifuna The prophecy you believe is the one that happens practically. Hey! You know, if we just help a million people abantu get their net worth to $1 billion shillings, now, $1 billion shillings is not
out of this world. But obugagga bwabwe if we got bubalibwamu 1 million people to get to 1 billion akawumbi shillings, that would be a quadrillion buba shillings. bufuuse obuze omutwalo gumu Yeah. oba obutabalika omutwalo gumu Yeah, you just ate nga follow, byangu do the right things, SFFG noyiga learn how to okusevinga solve noyiga problems, make money, okukwasaganya save it, emirimu oba invest it, okukwasaganya keep changing emirimu people's okola lives, emirimu and it keeps egy'enjawulo growing. okufuna sente And if a n'okuyingiza million of us can get to a kubisaamu billion, that's a quadrillion. n'okula Yeah. n'ofuuka omuntu I know you're ow'akawumbi still thinking about it. I'd like to celebrate njagala some things. okujaguliza wamu ebintu Right ebimu now, as Mbu I talk eddakiika eno now, gye let me njogereramu get the number tujagulize accurately. wamu ebintu bino You know, every time I open my WhatsApp, buli there's wenzigulawo something from Pastor kamesagi Jose kange aka whatsapp So, musumba Jose abalina akantu kaweerezaayo bannange about the link. mwongere okusharinga Please share the link link. eno mu Right baganda now, there bammwe are ab'enjawulo 1,248 missional communities. okuŋŋaanira mu 1,248 1,248. So the story you watched, the MC story, now that's happening 1,248 times bibeerawo in different okumala places. emirundi 1,248. Yeah, and I want to celebrate our So leader nyongera for the okujaguliza missional wamu community omusumba department. B3 Pastor akulira B3. department eyo ey'obubondo. Yeah, yeah. Hey, Explosive ebintu things ebyewuunyisa come in bimanyi small packages. okugibwa mu bisabika God. nga bisabikiddwa mu busabika obutono. Thank you for leading us into this. Now, Temutuula, don't sit because I'm going to celebrate temutuula, something temutuula, else. bannaffe natuyima. And this one requires you to stand. Twongere ojaguza ebintu It's one ebimu. of those things. You come to church, most of you, Abantu not abamu most, buli some lwe of you, mujja ku most of the church, exercise mu you weekend get the number, whole week is dduyiro gwe in this room. mufuna asinga Just mumufuna standing, wano amuze standing okusaba up the kuyimirira steps. n'okutuula. So obubondo Our buno missional bubadde committees bugenda. have been going out for evangelism Mu every week, kubuulira and enjiri this past week we had mu bantu ab'enjawulo. 2,140 people Twabadde make a decision to follow Jesus. Yesu. Yay! Yay! Worship Harvest Downtown was leading us from the front with 510 salvations. Worship Harvest Gayaza 389. Worship Harvest Nadia. People, we need to get back to the front, Nadia people. But I won't complain too much. 180. Worship Harvest Entebbe 108. The kick doesn't work anymore. Worship Harvest Kungu 98. Kungu, thank you for lending us your podium. We will return it one day, we assure you. Worship Harvest Chebando 73. Worship Harvest Nakawa 60. Mukono 60. Garuga 57. Gaba Road 56. Iganga 56. Mayuge 52. Bugolobi 50. Fort Poto 47. Wairaka 42. Mbarara 40. Busega 40. Where you getting the 29? Shira 20. Mbale 17. Chata subira chata la waza maloko za chisobola. Chata subira chata la waza maloko za chisobola. Sit down. We have to get into the message. Hey, today we launch our 36th location. Yeah. Pastor Andrew and Rita Mukuve in Wakiso. I know you are joining us online. Congratulations, Worship Harvest Wakiso. So those who are looking for Wakiso, Worship Harvest, it's there in Wakiso. Yeah. Yeah. So, amen. We've been talking about, we started last week to talk about the Holy Spirit. And we said he's the most neglected member of the Trinity. We always talk about the Father and the Son. But then to talk about the Holy Spirit. Now, that's also, it's a bit of a problem, but it's also by design because the Holy Spirit is there to exalt, to point us to the Father and the Son. So our apparent
memory loss concerning him is probably by design. But because we So found out, twazudde we era ne saw tulaba that everything God does here on earth is by the Holy akikola Spirit. ayise mu Because mwoyo the Father is omutukuvu in heaven. kubanga And the kitaffe ali mu Son ggulu also n'omwana era is naye now ali mu seated ggulu. at the right hand So of the bw'obeera Father. wali So osabidde if ku you ever muntu prayed for a sick n'akola person and ki they got naawona healed, nga like we had in mwawulidde the mu testimony bujulizi in the worship, obusinga abeera mu that mwoyo was the Holy omutukuvu. Spirit at work. That Oyo kansa ovarian cancer wannabaana that gave way yagenze for omuntu someone to n'afuna get a omwana mu child, lubuto that lwe was by the Holy abadde mwoyo Spirit. omutukuvu. That gentleman who had a Oyo stroke yafunye and entunnunsi started oba running, n'omusaayi mu bwongo defying the yabadde stroke. mwoyo omutukuvu And by the way, n'awona. he's still running up today. We met him the other day. Yawonyezeddwa mwoyo That was mutukuvu. by the Holy Omuvubuka Spirit. akyalina wana atambula. Among all Ebyamagero the other byonna many bye wali miracles that owulidde. you have all been talking about and reporting, that is by the Holy Spirit. Mukitegere kye njogerako. Do you get what I'm saying? And when you see Era bwe all mulaba these ku miracles, you know, byamagero it's not byonna just bino healing miracles. ebisinga Do you realize that in the Old Testament ebyokuwonyezebwa there were not many healing miracles? Most of mwoyo the miracles mutukuvu were mu not healing ndagaano miracles. enkadde temwalimu nnyo in the Old Testament. byamagero bya kuwonya Only two, era three tulabanga people, abantu abafunako ku byamagero healing bino were Abraham, oba abaabiragira Elijah and Elisha. mu bantu That's all. abalala Abraham, Elisha All the ne other mighty Elijah men and baali women of basatu God like Esther, bokka they were bokka not bokka healing miracles. One abasabiranga was for abantu ne saving a bawona. whole nation from genocide. Tulaba Esther nga saving And ensi okuttibwa. and others. Tulaba But ebintu ever ebirala since Jesus byangi came, ebiraga amaanyi healing ga miracles Katonda naye sort of tetulaba broke kuwonyezebwa out because naye the ebyamagero Son of Righteousness ebyokuwona shall arise with healing in ebyokuwonyezebwa his abantu wings. endwadde Amen. ez'enjawulo tubiraba mu I don't know why I'm ndagaano talking empya about ku that. I lwa think someone needs Yesu to be yali encouraged. This afukiddwako morning, maybe amaanyi you've been fighting ag'enjawulo. disease for a long ndi time mu kwogera mu and you don't feel kuwonyezebwa like naye there's a nkakasa breakthrough. ndowooza aliwo And I omuntu think God is Katonda telling you that gwansindiseeko He leero will do it. ebitaaga Amen. okuwonyezebwa mu Now, mubiri all of that to say, it's the Holy Spirit. ku makya aga leero The Holy Spirit is era ndagira how ng'okwo kuwonyezebwa kugenda God, kubaawo the Trinity. And Olunaku Roman saying that olwaleero you trying to mu linnya understand lya God is Yesu. like an ant trying to Andrew understand the Mack internet. omubuulizi So w'enjiri that's why we ow'amaanyi stumble agenda about it. n'agamba It's the mbu Holy Spirit, okwagala God, okutegeera what, Trinity, Katonda now is it kiringa divided? akawuka Is it kamunyeera together? Is it okwagala okutegeera omutimbagano gwa internet But you're following. kiba At kizibu least I nnyo want gye you to kali. understand that we are talking about Kyova olaba the Holy oluusi Spirit. tetubitegeera, God the Holy Katonda Spirit. And then we narrowed it down and said, you know, God, the Holy Spirit is twagala all right without us. kumutegeera naye tetusobola But kubanga tulinga kamunyeera He has been gy'ali. poured out upon us. And that Naye twagala if you tugoberere. go around looking for twagala The tutegeere residence njagala mutegeeremu ndi mu kwogera of the ku Holy mwoyo Spirit mutukuvu katonda on omwoyo earth, you will omutukuvu not find it. buli rather, wamu ng'oli mu kunoonya omwoyo omutukuvu w'abeera We ojja have this treasure in kwewuunya earthen kubanga vessels. tojja musanga walala wonna mu nsi You might wabula be mu walking bantu right past the Holy Spirit when you walk past Kubanga your neighbor. Paul Because agenda Jesus said he will mu bbiri He is with you and shall be in you. And then he told them, wait until he comes upon you. And we are looking at dimensions of relationship. The Holy Spirit in you, like the well. You know, Jesus was telling that woman, the Holy Spirit upon you like a river, and then with you like rain. Does that make sense? So I want you to embrace this message, even if you don't think you are into healing ministry. Because even to do, not even, actually more importantly, to do the kind of work that Claude does, feeding 50,000 people, rejuvenating economies. If you read Isaiah 61, that's the work of the Holy Spirit. And hopefully we'll get there because I'm starting to enjoy before we even get to the scriptures. That is the work of the Holy Spirit. They shall rebuild ruins, desolations, broken economies, broken countries, broken justice systems, broken families. That is the work of the Holy Spirit. And the Holy Spirit working in us, through us, the Bible calls that the anointing. Yeah, that's the big word when you hear the anointing. That is the Holy Spirit at work through people. Amen.
So I just decided to go with that side of the Awo Holy nze Spirit, the nange anointing, because that's the part I want you to be interested in. okutandika Because I want you okubabuulira to understand that you need to be anointed, or you are anointed, and I want you to understand the purpose why. Is that okay? So last week we were asking what is the kati anointing. njagala kubalaga And this week lwaki we are olina asking okuyibwako why wiiki ewedde twebuuzanga okuyibwako the amafuta anointing. Is that kiki okay? ku luno twagala buuza Are lwaki you okay asking weetaaga oyibwako questions? amafuta ate era lwaki oyibiddwako Paula, is amafuta that okay? Why the anointing? The anointing is the only amafuta fuel. oba for okuyibwako true ministry. amafuta bwe busobozi bwo It's the only fuel for obw'okukola true ministry. obusumba Isaiah obutuufu oba obw'okukola 10:27 ministry says, entuufu era "It shall tusoma come to mu pass in that day Isaaya that his bwe burden tugisoma egamba will be taken Isaaya away from your awo shoulder olulituuka and his ku yoke from lunaku your luli neck, and the yoke will omugugu be omugugu gwe destroyed guliva ku because of the kibegaabega kyo anointing oil." n'ekikoligo kye mu bulago bwo One other prophet said, zikizibwa it's not by power, it's olw'okufukibwako not by might, amafuta it's by nabbi omu the agenda Spirit. n'agamba Now, nti si lwa I maanyi like, no, I'm not si sure I lwa like, but I buyinza like the picture that naye this text lwa gives you. mwoyo The anointing shall be wange. destroyed because of the yoke. Zakariya 4:6. Now, here is the thing. njagala nnyo If you live on planet ekifaananyi Earth, Eh? I mean, I don't know if any people okubuulira listen to kuno us from other planets. kyekuzimba mbwe But if you live on planet Earth, you'll quickly find out that bw'oba this obeera world ku has nsi eno problems. ojja mmanya nti And mostly what we do when we come to bannange church is ensi to eno hide ezibu. them Ensi eno erina and ebizibu. look okay. era ogenda n'olaba mbu ffenna tukuŋŋaanira wamu mu One old kkanisa. singer sang a song, I'm dying inside. weeteekako makeup. Nobody knows it but naye me. ng'okwese Maybe that's your song luyinza this obba nga morning. lwe luyimba lw'okumakya No one gano. can tell because Mbu you're tewali smart, asobola kumanya you're well ng'oli mufa dressed, munda kubanga you put on oyambadde some bulungi, deodorant, wesize kaddiyo, so you're smelling good, olikuunya bulungi. hopefully. Bwe But the ndowooza, inside, naye nga munda you're troubled. munda olina You're obuzibu. wondering oli mu where the kwewuunya rent for December renti is wa coming. Because people are December worried about Christmas, you're gy'anaava. worried about rent. abamu You even don't beeraliikiridde understand how Christmas, gwe anyone can worry weeraliikiridde about renti Christmas. owa December. Some people in my household, we are gwe starting to kugamba urge weewuunya me n'okwewuunya about lwaki buying omuntu another yeeraliikirira Christmas tree. Christmas. I think the one that has been there maybe has been used several years. abantu abamu mu nnyumba yange seems abaana to have bange baadde baŋŋamba okugula Christmas tree empya kubanga eno eriwo erabika ekaddiye ekozeseddwa Things emyaka shrink. mingi. Especially when you find that your neighbors have a better one. Yours ekikwewunyisa bayinza suddenly- obba bakyaddeko ewa neighbor Yeah, that's why ne people's balaba cars get ng'eyaabwe worse. efuuse mbi. Your Bana car is ebintu perfectly bino okay kifuuka until kibi some guy naddala parks the ng'abantu wrong car next to yours. bakyaddeko ewa neighbor ne balaba You come ekirungi and look at it and say, ekisingako. is this a bicycle? So Bulungi. the world So has tumanyi okweko problems, ebizibu byaffe. and we are good at hiding them because we want to preserve our dignity. It's human. You don't go around sharing all your problems because people will think that your middle name is problem. tosobola genda nga buli omu oli mumubuulira ebizibu byo So kubanga we abantu carry bajja kulowooza burden. mbu erinnya lye erimu baliyita We carry bizibu oli yokes. bizibu. I was reading this morning ebizibu a book, tusitudde and the writer was talking ebikoliko about the wisdom of the Abadde world, nsoma which is in the book of James, akatabo sensual, akamu omuwandiisi earthly, n'ayogera and ku magezi devilish. agakolera wano ku And the nsi writer was revealing nga that most people operate yeekuusa under ku those kigambo three ekiva mu Yakobo conditions. You ssatu. either operate by your senses, n'agamba mbu so you're generally amagezi agakolera wano you're ga emotionally. mirundi esatu. Waliwo led. amazaalirwana oba If you feel amagezi good, you do ag'omubiri it. ne wabirawo amagezi If you don't feel good, you don't ag'ensi, do it. ng'amagezi ag'ensi. And Ne that wabirawo doesn't matter n'amagezi whether it's wrong or right. aga-Sitaani. Yakobo So that's the 3:15. sensual part. Era Then yawandiise You ng'alaga have mbu no abantu eternal abasinga perspective. bakolera You see wakati everything w'amagezi through ago Earth's wokka. eyes. So that's why Oli akola you care only okusinziira about amaaso yourself. ge You are like, I'm trying to get the kyawunyiriza best ne out of my kyawulira. experience here on earth. ogwo gwe I mubiri don't care about amagezi others. amazaalirwana ne wabirawo That's amagezi earthly. ag'ensi. And then Oyo ye devilish. talowoozaako maaso. That's where you move Talabako from just bulamu being sensual bwaawo. or too earthly minded to be of help to your neighbors. Beerawo n'aga Now Sitaani being gennyini. under the influence of
oyo demons. kati ye aba ayiseewo okukola kyawulira What a show! oba okulowooza mu kukungula ensi ng'ate atuuse okukozesebwa That's James who sitaani writes that. ng'omuntu Have they found it? eyetulisizaako I bomu think it's coming. But then yoyo Yakobo the opposite of that is to be spirit naye ate filled waliwo and spirit led. amagezi Yeah, agasukkulumuddwa yeah. This wisdom does not agava descend mu from ggulu, above, but is kujjuzibwa what? omwoyo Earthly, sensual, demonic. Hey. So bad. Now the opposite of that is to be spirit filled. Now I'm trying to make a case for the why. So you find that people Mukitegedde. generally, whether So, they are in church tukitegedde or at mbu home abantu or on the ne street, wa- they are oba carrying ku church, burdens, oba ku yokes. street eyo gye wamusanze oba eyo ffenna So gye tukolera as people are Banaye walking abantu in and the beetisse ushers are emigugu welcoming them, gy'ebizibu. balina ebikoligo they're welcoming kati abantu mostly buli yoke babeera nga carriers. bali You know mu yoke? kuyingira ekkanisa eyo It's gye not the yellow basalira van egg. ba asha nga bali mu baaniriza That's a bayingirayo different yoke. bafuluma ebiseera ebisinga bali mu kwaniriza abantu Burdens. abasitudde emigugu Can you imagine? Have you ever egy'ebizibu thought about it? abantu abalina You ebikoligo wake up in the morning at your home and you abantu start greeting people. abajjudde waliwo Just kirowoozeza imagine sacks on their backs. bw'ozuukuka ku makya mu nnyumba yo n'otandika okubuuza ku bantu mwasuze mutya naye ng'abantu And the bonna taxi. b'obuuzaako Everyone looks okay. They are on their olowoozaako phones. n'omanya mbu nno But there is an bajjudde invisible ebizibu omuntu Big asitudde bag emigugu on bantu their basitudde back. emigugu They are like this. alina So even when you come to omugugu church, ku mugongo oli mu They say, welcome to takisi garage, everybody. Let's stand up and praise the masimu Lord. gaabwe You're naye trying to jump ng'ate up and that's why most of the jumping balina happens up here. Very little emigugu down there. gy'ebizibu Because it is like kati ne wojja you ku came kanisa in like, munatandika ogamba naye banaye fenna mukama yebazibwe olwoyingidde ku kyaki Great. mwimuke twaniriza That would change the omusumba scenario. naye Am I nga making sense? bambi oli now the writer says that that's the reality we face. so omuwandiisi agamba mbu bannange Even if you want to deny it, tusanga mu nsi that's the ne reality we wobeera face. oyagala okiwakanya But he says naye there's a ekyo kino kiri solution. mu nsi bantu balina emigugu He says the solution is that muwandiisi that yoke, kyagamba that heavy mu thing Isaaya 10 will not abiri na just be musanvu temporarily naye relieved. ekiwewuunyisa mu It will kiwandiiko be kye what? kimu Destroyed ate era mwatuweera because ekikolwa of education, ekijjawo ebikoligo bino ekitwala emigugu because of the Era right n'ataba numbers in your phone, mbwe ekijjawo emigugu because of what? ekigijjawo anointing. ekigimenyaamenya ne The Holy kigimementula Spirit. ekimementula ebikoligo Bible says how bayibuli God egamba anointed Jesus of Nazareth Bayibuli with the egamba Holy mbu Spirit and with power, era who went about mumanyi doing bulungi good yesu and healing all who were omunazaalesi oppressed by the devil. For nga God was with katonda bwe yamufukako amafuta him. So there's doing good n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga There's healing ng'agenda akola ebirungi what ng'awonya does it abanyigiriziddwa setaani kubanga Holy katonda Spirit yali and naye kitegeeza otherwise waliwo okuwonya we are buli omu subjected to this waliwo world, okukola obulungi sensual buli bwofukako earthly amafuta and demonic buli bwofukako influences amafuta just carrying kyetaaga a burden endlessly. okufukibwako amafuta ago nga ye mwoyo omutukuvu n'amaanyi ge Have you ever mwali heard of muwuliddeko something called the kazannyo Sisyphean kano one? waba That kayita guy ka was basisiri condemned to push a rock Hmm? up. omusajja up gwe the mountain. bagamba okusindika Huh? Huh? ekyazi Sisyphean task. Huh? You keep pushing. ogunene ng'ali You keep pushing. gusindika nga But wagwambusa it's always olusozi coming back. kifaananyi ekyo kitambula nnyo ku mikutu egya social media Don't you ever reach a point and say, I need a Kusindika break? ogunene waliwo abagamba The solution banaye is the twetaaga Holy Spirit. okuwummuzibwa The solution is the anointing. eddagala liririmu mwoyo To mutukuvu show you how important the anointing is, Okulaga. Jesus told the disciples omwoyo omutukuvu ono in kya mugaso nnyo ekisingayo No, mu no, no. nsi eno tunuulira yesu engeri before Jesus telling the gy'akyogerako disciples, Jesus himself did not go out to do ministry until he was filled by the what? By the Holy Spirit. Matthew 3. ekyo 16, tukiraba mu 17 matayo says, 3 when he had been amangu ago baptized, Jesus yesu came nga up yakamala immediately from the water, okubatizibwa and behold, nga the heavens yakava mu were mazzi opened to him, eggulu and he ne saw the Spirit of libikuka God descending n'alaba like omwoyo wa a dove and katonda alighting ng'amukako upon mu him. Next kifaananyi verse. ekyejjuba And suddenly a voice came from eddoboozi ne liva heaven mu saying, ggulu
No, from heaven, not from seven. A voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I'm well." Please. And you know that's when Jesus' ministry started. Before that, he was at home making furniture, cooking porridge. Awo nga tannatandika ekyo yali mubazi na kitaawe ng'ali mu kukola gya bulijjo. Naye bwe yamala okubatizibwa omwoyo omutukuvu, if Jesus needed the Holy Spirit to make a difference, olaba Yesu yeetaaga omwoyo omutukuvu okukola ebintu eby'enjawulo. If Jesus, that one we shout about the whole time. Ate gwe If Jesus needed the Holy Spirit olaba Yesu to make a difference, you and I have this issue of the anointing. There is no choices. There is no options. This is not about denominations and what you like or dislike. You're going to need the Holy Spirit to make a difference. It's virtually impossible to do it without the help of the Holy Spirit. So even Jesus had to wait. Now, he instructed his disciples the same way. What does he tell him in Acts 1:4-5? And being assembled together with them, he suggested to them. What does he say? He proposed to them. He, peradventure, if haply, bwe yali ng'alya nabo ekijjulo n'abalagira baleme kuva Yerusaalemi commanded them. You know, when you're a disciple, you are commandable. If you are incommandable, you are not a disciple. You are just a roaming thing there, a person, you know, that Jesus loves, but we don't know what to do with you. He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." Next verse. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. It was a command. Guys, don't move a muscle until you've received the Holy Spirit. Otherwise, you will not be able to do what I'm sending you to do. Kyali kiragiro mu bannange temugeza ne muve e Yerusaalemi paka nga mufunye omwoyo omutukuvu nga mubatiziddwa omwoyo omutukuvu. We munaaba temubatiziddwa temujja sobola kukola kintu ky'emirimu batuma, temujja sobola kutuukiriza mirimu Katonda gy'abatumye nga tofukiddwako mafuta. Kyo kye yali ategeeza. Bonna ne bagamba mbu amina. So nyongera okubagamba nti okola emirimu gyonna egikutumiddwa Katonda mu bulungi bwakyo weetaaga okuyibwako amafuta, weetaaga okujjuzibwa okw'emirundi esatu, omwoyo omutukuvu muggwe kuggwe ng'era ali naawe. Because if you're not educated, then you won't even be able to read the Bible to tell you. But you need the Holy Spirit more than the right education. Yeah. Most people get educated for themselves to sort out their issues. You will be thinking people went to school for you to sort you out. No. Yeah, they knew I can't go back to the village. I have to pass. So you need the Holy Spirit more than a what? More than the right education. Thank God for education. Where would I be if I couldn't think, read right? But you need. So I'm telling you things that you already have, like the right education. And I'm telling you, you need the Holy Spirit more. Ekitegeeza weetaaga Bible says that when the Sanhedrin looked at Peter and John and realized that these were uneducated and unlearned men as mu Sanhedrin we yatunuulira Peter ne John n'alaba ng'abantu bano tebannasoma oba tebaasoma, naye otusoma mu bikola by'abatume 4. Do you know that's where the word marvelous comes from?
mbwawo ab'olukiiko bwe baalaba obuvumu bwa Peetero ne Yokaana ate n'okutegeera ne bategeera nga tebaasoma era nga si batendeke ne beewuunya nnyo ne bategeera ng'abasajja bano bwe baabeeranga ne Yesu. Ekisookera ddala beewuunya, abantu bagenda kwewuunya bw'onajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. So ndi mubbalangirirako obunnabbi mbw abantu bagenda kwewuunya bw'onajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Abantu bagenda kwewuunya. Katonda agenda kuyimusa abantu mu ministry abantu babeewuunye. Ndi mubbalangirirako obunnabbi mbw Katonda agenda bayimusa. Bagenda bayimusa mufuuke ebyewuunyo. Abantu bagenda beewuunya, ab'eŋŋanda zammwe bagenda beewuunya, abantu mu nsi bagenda beewuunya. Mulabye ebintu Claude byakola. Gwe naawe teweewuunyiza omuntu okuba ng'aliisa abantu emitwalo kati we tubeera nga tuli mu kugoberera abantu nga okuleka nga tuli babi nnyo mu kugoberera, naye naffe tuli mu kukyusibwa ofuuka ekyo. Naffe era essaawa yonna tugenda fuuka ebyewuunyo nga Claude. Buli w'ogoberera mu butuufu bwakyo oba oli mu kufuuka abo abakuli mu maaso, oba oli mu kugoberera, oba oli mu fuuka ekyo kyennyini kye bali. Bakwewuunya ne batandika okubuuza okikola otya, kisoboka kitya? Bano baali baakafuula omuntu abadde omulemu okumala emyaka emingi gwe basanga ku geeti ya yeekaalu e Yerusaalemi nga baakamoonya. Kati awo ab'olukiiko olusukulumu mu bayigirizwa b'Abayudaaya nga bali mu beewuunya, bali mu kwebuuza satifikeeti zaabwe ziriwa ez'ebyokusoma. Tulina abantu wano abatannagendako ku college ya Bayibuli oba mu ssomero lyonna eriyigiriza Bayibuli. Tebannagenda bali mu kusoma diguli naye ate bali wano bakulembedde church zirimu abantu 2,000. It's marvelous. Mbagambye ekyo kyewuunyo, ekyo kyewuunyo. Ne beewuunya abasajja bano ne bakitegeera nti abantu bano baali babadde ne Yesu, baali batambudde ne Yesu. Kitegeeza weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga ebyenjigiriza ebirungi. Manye ekyo kiri mu kwewuunyisa, kubanga buli omu ayinza obba abadde agamba bw'obeera tosomye tojja kubeera ekyo ky'osuubira oba ekyo kye basuubira. Abamu ne basoma ne diguli 3 naye ne babeera nga tebalina kye bafuuse, kubanga bazisoma nga just kye baagala okukakasa abantu mbu ndi muzito naye nga tebazeetaaga. Nga just bamugamba muzito kiwera, tolina diguli. Ko gwe nogaka ngende nsome mbakakase. Nedda. Weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga enkolagana ezo. Manyi minisita, manyi Bobi Wine, manyi nolowooza we wajja okuyisaawo, manyi Museveni, manyi Musumba gundi ne gundi. So kintu kimu okuba ng'oli mu kunoonya enkolagana ezo, naye ate kiba kirala nnyo ng'abantu bali mu kunoonya kubanga gwe enkolagana gye beetaaga okubayisaawo. Ekyo kyogenda ofuuka ng'oyaniriza Omwoyo Omutukuvu mu ggwe. Waliwo akifunye ekyo. Nzijukira mu kagero kamu waliwo church gye nali oba kkanisa gye nali nkyaddeko.
nali ngenzeeyo okukuŋŋaanira wamu nabo ng'era omuntu owa bulijjo ng'abasinga muyinza okuba nga mwakuŋŋaanidde eyo gye muli, naye bwe nayingira ne bantuuza ne bantuuza emabega eyo. Kati kyaki eno engeri gye bagizimbamu teringa ekizimbe kino eky'ennalyambu, naye obeera otudde emabega ddala osobola okulaba obulungi ddala omusumba abeera ali ku kituuti. Eno kyaki kati nze engeri gye nali mbeera omusinza nali nkyadde ate kyaki gye nali mpeerezaamu nali musinza. Obeera omusinza ogenda n'olowooza mu buli kaseera olina kubeera mu maaso, so nali mugenyi mu eno kati nendowooza era nina kutuula mu maaso, so nze we nagenda simanyi kiki kyannimba nengenda nentambula nentuula mu maaso. Ba Asha ne bajja ne bansitulawo mu bwangu obw'enjawulo ne bantwala eyo gye nali nsaana ne banteeka eri emabega. Naye ate nayagala nnyo kyaki eno ne njagala omusumba. Nanyumirwa nnyo Omwoyo Omutukuvu n'alyoka ŋŋamba bw'onakkiriza emitendera gy'olina okuyitamu n'okola buli kimu mu butuufu bwakyo, naawe oliba ku kituuti ekyo kyennyini mu eno kyaki eno yennyini. Oliba ku kituuti eyo n'obuulirirako ku kituuti ekyo. Now that's okay. It's okay to have pictures with important people. But there is something about life where aliwo ekintu ekisukkulumu kwekyo bw'otandika okukola buli kimu mu butuufu bwakyo. Kubanga oli mu kwekubya kifaananyi n'omuntu atakumanyi nako, naye bw'eyongerayo okukola obutuufu, oyo omuntu oyo yennyini gw'oyagala okwekubya ekifaananyi naye ye yennyini ajja okuyita. Ajja kukuyita gambe jangu twekubye ekifaananyi, kubanga ajja kuba akumanya erinnya. Naawe oli munene nga ye. Mukitegedde kyentegeeza? Mukitegedde? Banaye tosunguwala, ndi mukubuulira. Nkubuulira engeri gy'olina otambuzaamu obulamu bwo. Kubanga ojja kuba otawaanya buli omu okwekubya naye ebifaananyi. Kwegamba tekikuteekangako mu kirowoozo ng'okwekubya omuntu okwekubya n'omuntu ow'amaanyi ekifaananyi kiba kikutadde ku levo ye oba ku mutendera gw'abeera ali. Nedda. So okwekubya ekifaananyi n'omuntu omusukkulumu tekitegeezaamu naye kiba kikutadde mu busukkulumu oba kiba kikutadde ku levo kwali. Nedda. Sitegeezezza mbuno tolina kwekubya kifaananyi, naye obulamu bwo bwonna tubutambuliza mu kwekubya bifaananyi n'abantu b'amaanyi, naawe osobola ofuuka ow'amaanyi. Kati nganze saawa zino nsobola okwekubya ekifaananyi ne Claude businessman ono yavudde omwatiikirivu nnyo yavudde e Burundi, kubanga mmanyi nnyinza obba sinnatuuka ku levo waali naye atlistiku asobola okumpita n'angamba jangu Moses Mukisa twekubye ekifaananyi. Anyway, mbadde ngamba weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga enkolagana z'abo abantu b'olowooza banaakuyisaawo. Weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga ebifaananyi ebyo n'abo abantu, kubanga Omwoyo Omutukuvu muyimusa, ayimusa. Ebifaananyi tebisobola kuyimusa. Weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga okubeera mu kifo ekituufu, okusinga okubeeramu eyo kampani gy'olowooza mu ntuufu. Weetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga ebyo ebyokukozesebwa by'olowooza mbu bituufu. Balowooza tulina kukozesa ssente, mbu bwe nnaaba ne ssente zino nandibadde nkola ebintu ebinene. Nedda, tekisoboka. Tekisoboka mbu onabeera ne ssente nnyingi ojja kukola ebintu eby'amaanyi kyova toziina na ziina. Abantu abasinga balowooza mbu wembeera nina ssente sudiiru z'ayina, bitatule z'ayina, n'abo abantu bonna ba businessman ab'amaanyi ze balina, nange nandibadde nkola bizinesi nga ezaabwe. Nedda, tekisoboka.
Lwaki? Kubanga bizinesi teyava mu kubeera na ssente. Waliwo ekirala kye sitajja nakisomesa, sitajja kisomesa. Kyo nakisomesezza wano nga nsomesa abasumba mu School of Ministry. Ne mani nkisomesa abantu abamu bayinza ozitoowererwa. Soka neeyongereyo Luka 11:13 egamba etya, kale obanga mu ababi mu abaana bammwe ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa Omwoyo Omutukuvu eri abo abamusaba. Muli babi naye mumanyi okuwa ebirabo ebirungi eri abaana bammwe. Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa Omwoyo Omutukuvu eri abo abamusaba. Yesu wekituuka mu kuwa ebirabo ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu buli bw'alowooza mu kugaba ekirabo ekirungi ekisingayo. Ekirabo ekirungi ekisingayo abeera Mwoyo Mutukuvu. Waliwo ababadde bamusaba ssente, mukyuse okusaba kwammwe. Kati ate wano ayongera otunnyonnyola n'atugamba mbu ekirabo ekisingayo amakya ga leero kwe kujjuzibwa amafuta, kubanga buli w'onajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu n'ofukibwako amafuta, biri byonna by'oli mu kuyaayaanira byonna bijja kujja. Ekitegeeza buli Katonda wayagala okwolesa okwagala kwe okusingayo akwolesa mu kugabira ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Lwaki Omwoyo Omutukuvu? Kati ngenda kuteekamu giya endala, kubanga kati ndi mu kulowooza mbu okitegeera mbu oyina obwetaavu obw'Omwoyo Omutukuvu. So bw'obeera oli mu Pentekooti oyinza n'okuba nga toyina na buzibu mu bye mbadde njogerako, naye ate kati gye ndaga eno giya gye ndi mu kuteekamu eyinza n'okunyiiza ggwe mu Pentekooti. Ebikola by'Abatume essuula 1 olunyiriri olw'omunaana ogamba lutya, kale kati mbakakasizza mbu ddala twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Mwenna mukakasiddwa mbu ddala tumwetaaga. Oyina ofukibwako amafuta, tewali ngeri ndala. Njagala muwoggane mugambe munfukiddwako amafuta kulwa. Nfukiddwako amafuta kulwa. Awo wenzira. Nfukiddwako amafuta kulwa. Bikola by'Abatume 1:7 muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okubakkako, era munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya yonna ne mu Samaliya okutuukira ddala ku nkomerero z'ensi. So okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu kuliwo kukufuula omujulirwa n'ekipimo ky'obujulirwa. Bagenda tandikira Yerusaalemi mudde Buyudaaya yonna ogende Samaliya paka ku nkomerero, kutuukira ddala ku nkomerero z'ensi. So buli kintu Katonda ky'azaala mu bulamu bwo nga kirimu Omwoyo Omutukuvu kirina stage ze kirina oyiyitamu. Era omulabirizi omu gwe bayita Dag agenda n'agamba mbu buli kimu emirimu gya Katonda gy'aba akutaddeko oba gy'azadde mu ggwe okuyita Mwoyo Omutukuvu girimu emyendera ena, ng'era we tulaba Yesu e Bethlehemu gye yatandikira n'agenda e Nazaaleeti n'agenda e Galilaaya, e Jerusalemu gye yamalira. Kati bano n'abagamba mugenda tandikirawo enkomye e Yerusaalemu, mweyongereyo mwe mu Bayudaaya, mugende e Samaliya olumala mutuuke ku nkomerero z'ensi.
so wano Yerusaalemi eringa gwe awooli awo kati mu kifo mwoli ewammwe. Kati Buyudaaya n'ebeera ekitundu kyonna. Bw'oba oli mu Buganda yonna, oba oli Busoga yonna, bw'oba oli mu West n'ogamba mbu ankole yonna yo esobola okutuuka mu nsi yonna. Ffe nafuuka bajulira. Yerusaalemi, Buyudaaya, Samaliya, okutuuka ensi yonna ku nkomerero z'ensi. Ne church eno mwe mutudde era nayo eri mu kwolesebwa kwe kumu kweri mu kutambuliramu. Yerusaalemi twatandikira katikati wane Nakawa we twatandikira erugogo ku katikati ne tusinziira ne tukula naalya tugenda Gayaza, Entebe, Jinja. Kati mpulira mbu Yerusaalemi ne Yudaaya tukikoze tuli Aluwa, Samaliya. Abantu abamu tebamanyi na Aluwa gyeri, abamu tebamanyi mbu Aluwa eri mu Uganda kubanga eri wala mayiro nga 4 ku nguudo ezisese oluusi okutuukayo. Olina okuba ne spare tire nga za mirundi 2 okutuuka mu Aluwa. Ab'emu Aluwa tubaaniriza era tubatumidde. Mbale, Mbarara, yonna tutuuseeyo. Fort Poto yonna tutuuseeyo. Naye kati tutandise osinziira. Tusinzidde nno. Tusinzidde kubanga twaguddewo Nairobi. Eyo kati Kenya. Aliwo yabuuza n'agamba mbu bannange Kenya eri mu Nairobi. Nedda, Nairobi kibuga ky'e Kenya. Oba oli n'abuuza ne Bungereza eri mu London. Nedda, London eri mu Bungereza. Tutuuse e Bungereza. Tuli bawandiise ng'ekitongole e Bungereza ewa Queen. Tuli bawandiise ng'ekitongole. Yerusaalemi, Buyudaaya, Omwoyo Omutukuvu buli wabeera mu ekyo ky'oli mukola, ekyo ky'oba mukola kiba kikula buli kaseera. Business ebeera erina okukula buli kaseera. Naye nga tonnagenda mu nsi ndala olina okusooka okuyitimuka wano mu nsi mw'oli. Wano mu nsi mw'oli. Ekitegeeza lekeraawo okulowooza okutono okwo. Luka 4:18. Omwoyo wa Mukama ali ku nze, anfuseeko amafuta. Ono Yesu ng'ali mu kusomesa. Omwoyo wa Mukama ali ku nze, anfuseeko amafuta. Anfuseeko amafuta. Ku lwaki? Katugezeeko ng'aba Pentekooti oluusi we balowooza okunyeenyanyenya mu church, okuzina mazina. Pentekooti balowooza tuyibwako amafuta kuwoggana, kuseka, kwevulungula, kugwa bigwo, kudduka misinde, kutuuyana. Abantu nga musirise bannange, tetuli mu kitabo. Kubanga mmanyi ffenna nga bwe tukuŋŋaanya abasinga tuli ba Pentekooti tulowooza mbu tuyibwako amafuta kunyeenyanyenya, kuseka, kugwa bigwo. Ebintu bino byonna birungi. Obulamu bwandibadde butya singa tujja ku kyaki ne tutasekaako, ne tutagwa, ne tutagwa bigwo, ne tutevulunga. Kwegamba ne mu kizimbe wane naalya twataddewo tayira abantu bagwe bulungi. Tugenda na bateerawo carpet. Tugwe bulungi tuseke.
kirungi nnyo ekyo, kirungi nnyo ekyo, kyewunyo. Ebyo byonna birungi, nange mbyagala. Kubanga kuba kunyeenya mazina, aninyenyezanga buli lunaku, nange nkyagala, nkyagala nnyo. Naye Yesu n'alyoka ateekawo ekirala. Bwe mufukibwako amafuta olina kukola ki? Okubuulira abaavu enjiri, kubuulira enjiri eri abaavu. Luka 4:18. Twalinga ka church kalungi, twali kanisa nnungi. Erimu bano abantu abakola emirimu gyabwe, abali corporate, buli omu amanyi oluzungu, buli omu alina enneeyisa, tukuuma obudde na biki. Twalinga kanisa eyo. Maliriza okusabako ne tunywa kasoda kaffe, Omwoyo Omutukuvu n'ajja mu ngeri empya. Katonda n'akyusa levo zaffe. Kati tugende eyo mu byalo okusisinkana bannaffe abamu, mu byalo eyo eri abamu ku baaluganda baffe, abatalina ngato, abatalina biteeteeyi birungi, abateekubye buwoowo, bali mu kweriira eyo, bali mu kujaguliza wamu naffe mu byalo eyo wala. Ne bakuleetera ebirabo, bakuleetera bakuleetera lumonde. Bintu bino mujje tugende, mujje tugende, mujje tugende, mujje tugende mulabe abantu baffe, mujje mulabe abantu baffe, baganda baffe, bannyinaze, bannyoka abali eyeewala, abali part of, abali kimu naffe mu worship harvest. Omanye ekindaga mbu ono businessman omwatiikirivu ebirungi gwe bayita Claude ali naffe mbu afukiddwako amafuta. Manye ekindaga abantu baali mu kutuukako. Kino nno ndi mukyongerayo, kankyongereyo mu bantu abali mu mirimu egyo egimu nze gye nnyinza okuba nga siriimu, naye engeri gye ndi omubuulizi wammwe ku lunaku olwaleero era nga nze alina omuzindaalo, kambagambe kino, nsobola otandika obbatawaanyatawaanya nnyo abo ab'oluzungu olungi abali mu bubizinesi bwabwe obutono obwaba corporate. Ka bizinesi ko tekayiiko mafuta paka nga olowoozezza ku ngeri gy'oyinza okuweerezaamu abaavu, oba okyali mu kuzannya, okyaliko ekikoligo. Kubanga nsobola okugamba omulabirizi Bishop Dag agamba mbu 9/10 abantu abakuŋŋaanidde ku ono Semazinga oba obwengula buno bwe bayita ensi baavu. 9/10 ekitegeeza 10 ku 10 bokka be bagagga. Kati obeera okyabunaabuulira ab'oluzungu bokka, ekitegeeza ogenda kubuulira abantu 10 ku 10. Ati abo be bantu beŋŋamba mbu oba okyali wa luzungu luno olungi ng'olowooza ogenda kubuulira abantu bano abatono abamanyi oluzungu. Abo be bantu beŋŋamba muve mu kyaki eno, kubanga ffe tuli mu ggenda. Kati nammwe aba business ngenda leeta wano olukuŋŋaana olw'aba businessmen, olw'abantu abakola zi business nga lwo lwakulagula bulaguzi. Abamu bizinesi zammwe temulemeddwa ozzikuza, ziri wamu kubanga oyagala kuweereza abo bokka abali waggulu. Toyiyiddwako amafuta. Obeera omanyi oli businessman era ng'oyiyiddwako amafuta, ndaga abantu b'oweereza, nja kulaga oba ddala oyiyiddwako amafuta. Ate omuntu wagamba 9/10 abantu b'ensi bonna baavu, agambye ensi yonna ng'otaddeko n'Amerika. Naye ate bwekidde e Uganda, kiba kitegeeza tulinga 9/5 9/5 bonna baavu. Kati gwe weewuunya lwaki ka bizinesi ko kakyali katono, kubanga oyagala uweereza 5/10. Kino kye kiseera okufuuka siriyasi
ne Katonda ne Katonda n'okuyitibwa okuli ku kkanisa eno n'obulamu bwo obeera ddala oli omu ku nnyumba eno eya worship harvest. Kino kye kiseera eri abaavu mubabuulire enjiri. obeera tonnatuuka eri abaavu tonnayibwako mu mafuta, oyinza okuwoggana okwevulunge mu ttaka, naye kyekyo kikugambye bw'oba tonnatuuka eri abaavu. Antumye okubuulira abasibe okuteebwa n'abazibe b'amaaso okuzibulwa amaaso gaabwe balabe, n'abanyigiriziddwa okufuna eddembe, okulangirira omwaka gwa Mukama ogw'okulabiramu obulungi bwe. Ebintu bino bye mulaba, ebintu bino byonna, ebizibu byonna bye mulabye, bwavu, kufa, ndwadde, biki, ebisinga biva mu bya bwanfuna. Tugende mu Isaaya 61 nga tumaliriza Isaaya 61. Isaaya 61. Isaaya 61 essuula ey'okubiri. Kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abaavu n'abali obubi ebigambo ebirungi, antumye okuyimusa abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ery'abawambe, n'abasibe bateebwe bave mu makomera, okulangirira minisitule y'Omwoyo Omutukuvu oba enkola y'emu yakuzaamu amaanyi eri abo abakungubaga. Omugenda eri abantu abakungubaga, obadde omanyi weetaaga amafuta okubazaamu amaanyi, oba bw'ogendayo oyogera bwogezi n'amagezi gano ag'ensi? Nedda bambi weetaaga Omwoyo Omutukuvu. Abantu bano bazzaamu amaanyi, abantu nga bafiiriddwa. Weetaaga okujjuzibwa omwoyo. Omanyi tuyitiddwa kusimba makanisa. Tuyitiddwa ffe, okuyitibwa kwaffe nga worship harvest, okusimba amakanisa mu bitundu ebyenjawulo. So nkakasa abantu mwenna gye mukuŋŋaanidde, mwenna mugenda fuuka bapasita, mwenna mugenda fuuka basumba. Eno ekkanisa eno, emirimu gy'ekkanisa eno olina okwewaayo, olina okuba nga weewaddeyo, olina okuba nga weewaddeyo, kubanga bino bintu bya bulamu. Mulina okuyimirira nga olina okuyimirira na buli omu. Bw'obeerawo okumanya ekiseera eki ky'enjawulo n'otandika okumanya mbu abantu bafa, okukungubagira abo bonna abali mu Sayuuni abakungubaga, okubawa engule ey'obubalagavu mu kifo ky'evvu n'amafuta ag'essanyu mu kifo ky'ennaku, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogwo, mwoyo w'okukeŋŋeeterera mu kifo ky'omwoyo w'okukeŋŋeeterera, balyoke bayitibwe emiti gy'obutuukirivu, abasimbe oba ebisimbe bya Mukama, balyoke baweebwe ekitiibwa. Baliddamu bazimbe ebyali bizise, balirongoosa ebibuga ebyali byerabirwa edda. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Abantu mu kkanisa eno mulina kuba nga muli bakulembeze mu famire yammwe, mu b'eŋŋanda gye muva. Balizimba ebibuga,
tunagamba ki eri ebintu bino? Yeno ensonga lwaki tufukiddwako amafuta. Banaye tuyimuke twongere okwebaza kitaffe ku lw'ekigambo kino kyasosootodde leero. Tusobola kuddamu tutya eri ekigambo ekirungi bwe kiti? Tusobola kuddamu tutya? Kubanga tujjukiziddwa lwaki twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Lwaki? Si lwaffe ffekka, naye ku lwa famire zaffe gye tuva, ku lw'ebyalo gye tuva, ku lw'ebibuga, ku lwa gavumenti, ku lw'amawanga gaffe. Kubanga mmanyi ffenna ne kati Mukama ayogedde naffe mu ngeri ez'enjawulo yonna gy'oli mu kulabira. Mali njagala tweyongereyo okutandika okusaba, tukkirize Katonda atukolemu omulimu ku makya gano. Era njagala kwogera n'abo abayinza obba nga mukuŋŋaanidde eyo yonna gye mukuŋŋaanidde nga tonnasalawo kugoberera Yesu nga Mukama wo era omulokozi wo, kubanga nga tonnaba kujjuzibwa, nga tonnaba kuwa bulamu bwe eri Yesu, tosobola kujjuzibwa Mwoyo Omutukuvu. Ng'ate Omwoyo Omutukuvu ge mafuta ge twetaaga okutuukiriza omulimu guno Mukama gwakutaddemu. So nkwaniriza era njagala kuwa omukisa eyo yonna gy'oli mu kulabirwa. Oyinza okuba nga oli mu kulabirwa eyo yonna yonna gy'olabidde nga tonnawaayo bulamu bwe eri Yesu. Teri kirabo kisinga. Ndi mu kuyita nkuwadde omukisa kubanga akuwa obulamu mu bujjuvu bwabwo. Kitegeeza ndi mu kuwa. So bw'oba oli mu eyo yonna ewakuŋŋaaniddwa nga tonnaba, wanika omukono gwo. Wanika omukono gwo mu bumalirivu obungi, kubanga okutya tekuva eri Katonda. Wanika omukono gwo. Abasumba, abaweereza ab'enjawulo bajje yonna gye muli, bajje yonna gye muli, babaaniriza, babayambeko. Webale Yesu lika ya mazala ya labakati ya baba zikala ya la dadadadaba. Mwanike emikono yonna gye muli. Abasumba mwongere okwaniriza abantu bano. Mwongere mbalaba mwonna gye mukuŋŋaanidde. Mwenna eyo gye mukuŋŋaanidde banaye. Mwebale Yesu. Tubalaba. Nkakasa wakyaliyo omuntu. Naye mbalaba yonna gye mukuŋŋaanidde ng'oyagala okuwaayo obulamu bwe eri Yesu. Bale njagala tusabe okusaba kuno okutono ennyo. Gamba mbu ayi Yesu, weebale nnyo okunjagala. Leero nkwaniriza mu bulamu bwange nga Mukama wange era omulokozi wange. Twala obulamu bwange obukolemu ekintu ekisukkulumu mu linnya erya Yesu. Amiina. Woba osabye essaala eyo mmanyi kati oli mulokole omujjuvu. Banaye twongere okwaniriza wamu kubanga n'eggulu liri mu kujaguza. Bw'obeera obadde olaba osobola otusindikira message ku nooti 7756424449. Bw'oba obadde olaba otumanyise nga bw'owaddeyo obulamu bwe eri Yesu era onaayambibwako engeri gy'onaakuzibwamu. Era nkakasa waliwo n'abo abalina obuzito obw'enjawulo. Mukama ali mu kugamba ku makya ga leero mbu ali mu bajjako obuzito obwo yonna gye mukuŋŋaanidde. Ali mu bajjako, ali mu kumenya bikoligo, ali mu kumenya bikoligo. Mubireke, muleke obuzito obwo bwonna. Waliwo abalina otambulira mu kusonyiwa. Sonyiwa abo bonna, kubanga obutasonyiwa bubanga butwa mu mmeeme eyo. Era Katonda ayagala obumuwe. Leero tambula mu kusonyiwa. Mpulira nga Mukama ayogera okusinziira mu by'omu mirembe ekyokubiri 2:2 mbu twanguyirizibwa nnyo
twanguyirizibwa nnyo era tuteekebwa ku sipiidi ey'enjawulo ku lw'obunnabbi okusinziira ku bunnabbi obubeera buweereddwa. Era omutume ku nnyumba eno yayogedde mbu wagenda bbaawo ebyamagero eby'enjawulo ebigenda obba ku nnyumba eno mu mwezi guno ogwa Novemba ne Desemba. So mpunyiriza era nkakasa mbu ku makya gano waliwo okuwonyezebwa okuli mu kubaawo okwekyo ekintu ky'obadde olowooza mbu tekisoboka mu bulamu bwo bwonna. Waliwo amafuta leero ag'enjawulo kweza endwadde ze mubadde mulowoozaamu nno tezisoboka. Abamu muyinza okuba nga mwazze oba nga muli ku mikutu egy'enjawulo nga mulowooza mbu zino endwadde teziwona. Abamu muyinza okuba nga mulina baŋŋanda zammwe naye bw'obeera okuŋŋaanidde wamu naffe mu zino endwadde ze balowooza mbu tezisobola kuwona. Leero njagala tutwale tukkiririze wamu nga waliwo ekyo ky'olowooza ng'obadde n'okuluma oyinza obba abadde kansa, ziyinza obba zibadde ensigo oba nga kibumba oba nga siriimu, naye Mukama ali mu byonya. Sukaali tutwala kukkiriza. Wanika omukono gwo, ndaba emikono nga gyambuka. Worship Harvest mwenna abakuŋŋaanidde yonna gye muli tugenda ssaba mwoyo. Bw'obeera oliranye omuntu oyo mukwateko. Ffenna twongere okusaba mu nnimi likazikala yalabakatiya bakatambroka zala yalabakatiya babababa zeketeyebo zikala yalabakatiya dadadadadaba zeketeyebo zikala yalabakataya bakala dadadadaba robokoto yebo zikataya babababa shikaya bazakaya bababa sheleyelebo lakataya bakaya dadadadada buzolo ya dadadadabo rabakataya babababa. Tulagira okuwonyezebwa eri endwadde ezo. Tugamba kansa agende, tugamba abo abadde balemeddwa okuzaala, tulagira embuto zaabwe muzijja beeramu abaana. Twogera mbu ensigo zammwe ziwonyezebwa essaawa zino. Twogera mu linnya erya Yesu. Tulagira okuwonyezebwa buli omu gy'ali. Lakaya bazala ya dadadadaba ku lw'emiga egyamukuba twawonyezebwa. Omwoyo Omutukuvu ayongera otambulira buli wamu. Atudde ewali okuyita eddoboozi lino mu linnya erya Yesu. Ndagira mbu obeere mulamu mu linnya erya Yesu. Tambula oli mulamu. Situla ekitanda kyo essaawa zino. Wabeewo okujaguza kubanga omwoyo abawonyeza likaza. Tuli mu kwogera na Mwoyo Omutukuvu. Obeera tonnabatizibwa Mwoyo Omutukuvu n'obujjulirwa obw'okwogera mu nnimi, kati tandika. Mwanirize ky'ekirabo Katonda ky'asinga okugaba mu bwangu obw'enjawulo. Shikaya bazala ya dadadada boshokoro yelebo zikataya bababa ziteyebo zikala ya dadadaba. Mwebale kujja makya ga leero. Ekintu ekirala, abantu abaddukanya bizinesi mwenna muyinza obba nga muli eyo mulaba. Waliwo ekintu Mukama kyali mu kuŋŋamba. Mbu Claude okujja otukyalira yatukyalidde olw'ensonga. Kwe kuva mu bubizinesi buno mbu ndi mu kubeezaawo ka famire kange. Nedda naye tutandika okulowooza kati mu ngeri gye tuyinza okukyusa ebintu ebinene. Tukyuse ensi yonna nga tukuyisa mu bizinesi yaffe. So kifune mugwe, kikkirize mbu kikubaako. Katonda ali mu kwogera naffe aba bizinesi. Tulekeraawo kubeera mu bizinesi buno obw'okwebeezaawo obwebeezaawo. So bulina aba bizinesi muyimuse emikono gyammwe tusabe.
Yesu Kristo tukwebaza ku lw'amafuta abo bonna abafukiddwako amafuta okutandikawo bizinesi mubajja tuuka eri abaavu balituuka eri buli wamu balisekeraawo okutandika bu bizinesi buno obuweereza abagagga bokka era bagategeera mu bizinesi bayitiddwa okubaako amafuta agakyusa ensi yonna si kubeerawo bubeezi nabo bizinesi obwa famire zaabwe so kati nyaniriza businessman Claude okuva e Burundi banaife natwongera omwaniriza nga tukuba engalo ku lw'okuggalawo service eno tusabire wamu kitaffe tukwebaza nnyo ku lw'okubeerawo okwo leero naffe tuli ba mukisa nnyo okumanya nti otuwadde ekisuubizo kino eky'omwoyo omutukuvu era okiwa buli omu akisaba era nga bwe tuyize leero tetusobola kubeerawo tetusobola kuweereza nga tetuyina mwoyo mutukuvu tetusobola kuweereza banganda zaffe tetusobola kuweereza nsi yaffe tetusobola kuweereza Semazinga Africa nga tetuyina mwoyo mutukuvu so tukwebaza ku lw'ekirabo kino eky'omwoyo omutukuvu tukwebaza olw'ekigambo kino era tusaba mbu otukulembere yonna gye tulaga amiina ali mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amiina mwebale mwenna okujja notwegattako ku makya ga leero mwereddwa mukisa amiina.